kati manyi bwe tuka kusombozi z'abaana abato sizaagala zikola naye ate zisobola okubaako ebyokuyigiriza bingi kubanga mu bulamu buli muntu yenna alina 15 minutes of fame ezijja mu bulamu bwe kati buli muzadde twali tuli awo tengetenge yali akola bibye teyamanya nti ekyo kyali akola kyali kimutwala mu stardom naye osobola okuwangaalayo akatono kakati tusobola okusirika nga tugamba nedda tukireke mwana muto naye tutayamba ate agenda okufuna omukisa ogwo omulala kubanga buli kaseera mu Uganda guno omwaka tukuwa lisiti y'abantu abafunye omukisa ne bayitaawo eyasembyeyo yabadde nsi just kudduka buddusi yafunye piki oba ontegeera so emikisa egyo tulina otuteekateeka abantu bamanyi nti from nowhere osobola okukola statement kabaka mwanga nanyirira nebeera breakthrough yo ekibuuzo breakthrough bwogifuna ogikozesa otya kakati champion good oyo omu ku baana abaafuna fame eyo era abadde agikoze eki agifunyemu but yakoze interview ereese mixed feelings mu bantu ng'agamba ki kakati nze mu interview bwenjiwuliriza oyo ye brother woyo bwenjiwuliriza it is more of a brother wadde ate gudo yakola amawulire kati tulina kasisita kakato kafunyewo obutaka oba ofunyemu obutakkaanya ne gye wakatwala nate ekibuuzo emboozi negenda ku bafunye obutakkaanya okusinziira naye talina butakkaanya bwayogera bavuddeyo naye nga yavaayo bavaayo anti baliyo bonna babiri bavaayo kati tebakyabeerayo so tuwa emboozi eyo SB4 tweyanze emboozi eyo bale tulina wajijja kubanga kira ku mwana leeta bamu advice z'obutaddamu okukola interviews which I also think kirungi kiki mbeera ki simanyi buzibu we buli nnyo naye ebintu bituukawo mu bulamu ne bukyuka bulamu ne bukyuka from nowhere noddayo ku zero naye nga simanyi kituufu kiriwo naye ibi tusobola okuba bayinza okuba nga Kibanda nabanga naye nga waliwo ndowooza abalinga bamugamba ebigambo ndowooza champion kiki omuntu wagamba nti omuntu wawulira nti champion Gudo ne Kibanda champion Gudo avaayo wa Kibanda omuntu asobola kikkiriza kiki wakola ki tewali kisoboka okusinziira Kibanda gye yakujja abantu bayogera ebintu byali bingi nnyo byali bingi tewaki otamanyi naye okulaba nga kati ssaawa zino Kibanda temukyali mwenna wateekwa okuba nga waliwo ensonga nga nnene ensonga ki kulowooza wakola ki simanyi nze obuzibu buli ku bazadde buli kumwe fenna Kibanda tumanyi nti wa mutima mulungi omusajja alina ku bazadde kubanga muzeeyi wange kaffe tuli basingo maama naye maama wange ndowooza ebbanga ndowooza in fact maama ayinza okuba nga yakamitingako Kibanda in person oba omulundi gumu bwe bajja ndowooza tukimira wano baba kima mu butongole wano luli we bajja kulaale ojjukira we twasooka ne tuvaayo nga katsi saga ya katsi tukomawo ne bajja ne batukimayo ndowooza gwego naye nga maama ye yali kale nga obeera ne batabani wo nga kuliko omukulu n'ogamba kuba ye yali yanteera kyampu nanga gwe kasita osomye oli musaayi gwomanyi ekirungi mu bulamu bwe n'ekibi kati beera ne muganda we
famire eyo tebirimu musajja kyonna kye bamugamba yanyiiga ebyaddala yanyiigamu ebyaddala kubanza already nali kulozi nga ndikyaliwe ne kati gambe wotukira ku extent nga kyaliwo tokyasobola mulaba kituufu kyo kindi kufango nteri gwe bagoba tewali gwe bagoba kijja kityo kubanga bwe tumanyi akulira security champion gudo taliyo okutabawo kwa champion gudo tekiri nti no bamugoba wabula ffenna mu bulamu naddala ng'omuntu onoobeera n'abantu ng'aba celebrity kuba abayimbi nti champion gudo okubeera ku kufango abeerawo muganda wo yani Swaba Champ ye immediate guardian we okay kabe alien taina buyinza bwankomeredde ku champion gudo era Swaba Champ kasita agambo bakikyo bakikinti gudo tugenda abamutwala butwazali ensina batanya tasoba kwogera tegera so mu nsonga eyo champion gudo tagobwangako Alien Skin abadde nga yeebuuza bwebuuza omwana tusajja nga sikyamulaba Alien Skin talina kyamanyi ku nsonga eyo bulijjo naye amwebuuza agamba nti omusajja aliwa nga nti abasomesa bamukubira nti owayo omwana nga takyaripootinga ku ssomero kuba ye fees eri ziba zero balance aba tabandibwa okitegeera naye bino byabadde nga agenda ebweru yekanga bwekanzi nga akomawo abantu takyabalaba tweyanzege njagala okwebaza omwami bamuyita linnya linvudde mu mutwe taata wa Kabaka Mwanga Amazaya ddala buli mulundi gyenfuna essimu y'omwami oyo mandowooza agenda yomba omwe batwale tuggulawo akawundi ya Kabaka Mwanga twalekako ssente nga taata ye siginitole ne manager naye nakafuna amasimu nga mirundi ngesa nga kati no bayawukanye Ninga mwami Saimo badde nkubuuzaako mulimu ki eyo naddamu nankwe emuna twali tutudde okuwuliziganya naye mbiraba bigenda mu maaso ani manager wa Kabaka Mwanga Olga erinnya naye livudde mutwe manager we nti emirundi nagye ndowoozeza nti anaayogera ku ssente oba anaabako ekimukanya simuwuliddeeko but buli mwana avuddeyo nga waliwo amuleese afunye obuzibu era aguddeko mu katego k'abazadde bangamye nowatengetenge bazadde kati be bamulina oli however ndowooza baga either basigala in line n'omuki naye yali amulina nti ne babijja mangu mu mawulire simanyi naye at least somebody ndoza awa family yamukola ki now the biggest naye nga anaakola ekyabadde akole ono manager kyabadde akola omanyi bina bimulabira tengetenge n'ebyokufuluma byonna family yebadde ebirimu si manager obanga manager akola alongside family ne family okay now the biggest question is abaana bano abajjanga batuhu management yawe yandibadde etya kubanga tugenza omalirizanga eyo question emalira nekimala nekikomo newe mukisindiikiriza mutya kimala nekidda kasiri Bade nize Flora asooka atuweemu sooka tutwokyayokko kiweereza kimala naye nga management ebintu ebimu bye tutawa nnyo kitiibwa mu industry yaffe wano ye management tulowooza buli omu asobola omanaginga naye twawulako ku bayimbi abafunye ku bamanager abamanyi n'abatamanyi osobola okeera ku makya n'olowooza nti manager Francis talina kyakola paka ng'avuddewo nokera ku makya n'olowooza nti ono talina kyakola paka ng'akoze eki ng'avuddewo so kati ekintu kya management tukitwala lightly naye yensonga lwaki talenti zaffe esinga tezikojeesi tezifunyemu ng'omuntu wakeera ku makya n'afuna obuzibu n'atagamba nja kwewolereza n'anoonya kanso n'agamba nti Derrick Kavumu oliwa n'ayogera naye kati n'abantu bwe bateekeddwa okukimanya nti omuntu yenna bw'akeera ku makya nga talenti oba akubye akaggi eri abantu nga ba professional mu field eyo nga basobola okuyambako
manager ebiganda tumutwala ng'omuntu akwata akatabo ka booking eyo nayo nsobi. Manager ateekeddwa okubanga asobola projectinga future ya talent n'amanya nti eraga wano, ateekeddwa okubanga oyagala interview ne basayimo yalina ozikola, oyagala business meetings yalina ozikola, ne tiimu endala yonna okugikuŋŋaanya aba bateekeddwa okubanga bakola ki nga bakugattako. So manager lolo gyateekeddwa okuplayinga mu artist nnene, naye Uganda kati engeri gye twakitwala isn't katabo ka booking, buli omu alowooza asobola okukakwata n'abanga akola ki ng'abeera nako. Kati ebiseera ebisinga ye confusion ebaawo nti sayimo bw'ojja n'okikuba buli omu alowooza asobola okumanaginga, era alowooza nti bano ababadde naye tebalina makulu nnyo ge badde bakola ki ge badde bagattako paka nga bakimulekedde. Kiringa ojja kwekanga na bino bye tukola nti ojja kwekanga nti bwe ntuula wano awabaawo tiimu endala eba eri mu kkola eri, omuntu asobola okuba nga tagiraba naye loolo gyepuleyinga singa tegipuleyinga bulungi osobola okwekanga eddoboozi n'ekifaananyi tebisobola kuyitamu ng'ebyandikoze ki nga ebyandiyiseemu, kati n'oli abadde ampulira aba tatyasobola kukola ki, aba tatyasobola kumpulira, okitegeera. So mwenna abayina abaana oba bagenda ofuna omukisa okufuukako abaakabi, mulina okukimanya nti okufuuka owakabi n'ofuna omukisa n'oyitawo kirala, then n'okusustaininga kirala. Era kyemmanyi nammwe mubeereyo ne mwebuuza n'oga omuyimbi gundi ng'ajja n'akuba akayimba kamu n'abula, n'omuyimbi gundi n'ajja n'akuba obuyimba bubiri n'abula. Obuzibu tebuva ku muyimbi nti talenti eba ebuze oba ng'eweddemu, buva ku bateekeddwa okuba nga bakola ki, nga bamuwanirira. Kati omuntu bw'ajja n'akwatira ku mwana n'aba ng'asobola okumuwanirira n'aba ng'asobola okumuteeka mu maaso g'abantu, kitegeeza omuntu oyo alina ebyenjawulo by'akola by'atasobola kunnyonnyola oba okola ki oba oli awo. Singa oba oyagala okukwata omwana oyo musigaze mu kifo ekyo, oba oteekeddwa okuba nga weegattako okumanya ku industry eyo. Ntera nnyo okugamba abantu Simon nti industry eno abantu bangi abazzeemu nga tebalina ssente ne bagiyiga ne bakola, kyokka ate abagagga bajja ne investment ez'amaanyi ne zikola ki, ne zigaana. Okitegeera lwaki? Nti eyina emisoso egyayo, eyina dues z'osasula mu process awo ng'ojja okola ki, ng'ojja oyiga. Kati oluusi osobola okusanga omuntu ng'aziyiga ng'amanyi okugizannyisa n'olowooza talina kyakola, okitegeera. Nga bw'otwala essimu ye ewa makanika nti yatwala ebbanga ng'akiyiga okukikola, kati bw'ojja n'akikola mbwangu oyinza n'okwagala omuseera naye ng'ebagamba kikole tosobola kikola, okitegeera. So kati njagala mwenna abagenda ofuna omukisa okulabikako mu maaso g'abantu mukimanye nti management kintu kikulu nnyo. Singa ofuna omuntu ng'asobola okwashuwalinga sustainability ya brand yo, n'aba ng'asobola okukuwa emiteeko mw'oteekeddwa okutambulira, muba muteekeddwa okuba nga mukwatagana, okitegeera. Oluusi oyinza okujja n'ogamba nti nze njagala kufuna ssente zange z'amangu ntambule ŋŋende, n'ekyo tekikola ki, tekiriiyo. So kati mwenna bazadde b'abaana abali eyo mulina okukimanya nti mu industry eno omuntu yeetaagako omuntu agitegeera asobola okuba nga akola ki, ng'amutambuza. Champion Good tuba nga tumukozesezza nga case study, yali mwana eyameruka ku mutimbagano ng'akwata eccupa n'akola sikiiti ze ng'ayambadde essaati ye efaanana nga bwefaanana, n'ajja n'abeerawo ng'akikola ki, ng'akikola. Kontenti bw'atyo si ye muntu aba asoose okumukola. Naye bw'atandika okukwatagana n'Abafangoni Forest ne bamusuumuusaako ku kiri. Nzijukira Sayima abantu bakomplaininganga nnyo ku kintu ky'eccupa, ekintu kya bbaati na biki, ne baali bakibalira process naddi bwe kiteekeddwa okuba nga kikola ki, nga kibula. N'eri essaati gye yali atera okwambala emu ye yali yerabikirwamu, nakyo ne kituuka ekiseera nayo n'ebula. Kati ne batandika okuba nga bamutransforminga okukakasa abantu nti brand ye nejja etambula ekula, kakati takyasobola kukola ki, kwambala biri. Era ebimu ku bintu we nayogerako ne Alien kye yaŋŋamba, yagamba nti abantu batukaka nnyo Good addeyo mu sikiiti ziri, ne balemeddwa okukkiriza nti wali yakula n'akola ki, n'avaawo. Tetukyasobola kumuzzaayo wali wabula okumuzimba okumutwala mu maaso nga tukola ki, tudevelopinga kino, kitegeera. Kyokka abadde yakyuka nnyo era abantu nga bakomplaininga mu comment section, simanya sikiiti takyazikola naye ng'agezaako bannyonnyola n'agamba nti nedda, awo yavaawo. Kubanga era n'abasigalawo era batuuka ne bakola ki, ne kibalirawo, kitegeera. So kati ye na zino sikiiti zaali mu kukola kaseera kano asobola okuba waatuula n'asiraba kimunyiiza kuba bamuzizzaayo mwoli Good gye yakola ki, Good gye yava, okitegeera. So kati ndowooza ekyalemeddwa mukulu w'okukitegeera nti bano balina loolo gye bapuleyinga mu kumanaginga omuntu ono. Sayima olwaleero osobola okunjulira nti abayimbi bangi balina YouTube channel nga ne talent baziyina, naye ng'ofunako video just ekuwa $5,000 kizibu. Champion Good alina video gye baamukolera ngeri ku YouTube channel ngeri $27,000. Teri ku yaaliye ni babadde baamwawula nga baakola ne channel eyiye
kuba olwasooka ennyimba ze zaabeeranga ku Alien naye kati baali batandise okumwawula nga baagala abe nga standing out nga Gudo naye nga kigenda twala process okuba nga bakikola ki nga bakizimba okitegeera naye kati oli asobola otuuka n'agamba nti owaayo akaseete nga sikola ki akaseete nga siraba kati bwe kibanga kyebeeyama ekyokuba nti agenda sigala mu ssomero kisigaddewo nga ne fees gye ziri then ne babanga ate n'omuntu basigadde kaliya bagizimbe eve ku level emu egende ku ndala kitegeeza wabaawo ekiri mu kkula kisobola obutakulira ku speed gwokola kikokyagala naye kiba kikola ki naye kiba kikola okitegeera so okuddamu ekibuuzo ekyo nsaba abamwenna abagenda okuleeta abaana bajjeko eno waggulu kwe kumanya nti management eplayinga role nnene nti gwe tosobola kyekolera nga bw'otasobola kwewolereza mu kooti kati bw'ofuna omukisa n'ofuna omuntu asobola okikkolera oba olina omuwa space n'akikola. Okay, kale kakati ensonga erimu nnyo Gudo nze njala kusaba buli kimu bwe kigaana Alien kwata ssente osasule fees wa Gudo paka P7 okifulume ali mu class kikati owa kufango ali mu class kikati simanyi class mtupu mwali so wekibanga byonna singa byonna bikola ki bigaana nebyo ebitogera tebiri mayogera bisobola okutereera ebyaliwo bisobola okugonjoolwa simanyi nzansikiririza nde neegala kutegeeza ba Alien tasobya you can decide to keep quiet. By the way, this issue is very delicate. Okusinga we mugirabira. Musolo salawo ne musirikako. Bana musirikeeko. Ensonga ene eri delicate. Tumanya obuzi wa baba bagundi tasobya. They do not think nga balo bayogera. Kino mukireke omukulu akyekwasaganyiriza nga bwakola ki. Nga bwayagala. Nga mu butuufu bwakyo. Omanyi wali kintu kirumanga nga muyina kye muli mu kugatta. Nolaba oli nga ali mu kuvuma. Oba ntegeera kale twafuna endowooza ya anvumye gundi ya mutumye kakati bagundi tasobya ensonga eyinza obe basingako kutegeera ng'esusse entegeera yammwe mugireke bayira weesobola okuyitawo nga temugyogeddeko neggwa kubanga ebuzibu emujja nti mwe mulina sayidi egyo temutunuulirayo nsobi yonna kyokka ate sayidi gye mwagala okwebakira eriko omwana wadde eri ali asobya muganda waali mu kusobya naye waliyo omwana mumaliriza mukubya swaba champ n'omwana ne mukola ki ne mumukubirako Saimo olaba ku kintu ekyo abantu ebiseera bisinga nti twagala nnyo kubanga tukola comment ku buli kimu naye oluusi comment ebintu ebirimu family n'ebirimu abaana bw'obanga toyina kiri sensible kiri kyamaanyi kyogenda kwogera osobola okikola kyo kireka nti olwaleero osobola otunuulira swaba alina ensobi zaali mu kukola nga ye omuntu naye ffenna kye tulina okulwanako kakasa nti tezitransfaringa ku mwana nga ye waki nga ye wansi okitegeera nti bwe munaagenda mu maaso ne musaakaanya ebigambo bingi osobola otuuka ekiseera nga neeyandiyagadde okuddiramu omwana tasobola kumuddamu naye ng'ate obuzibu buvuddeko mwekola ki kusaakanya so ensonga eno tetulina kugisaakanya kubanga ati the end of the day tulina omumakinga sure ffenna nti tugirayo Gudo win esobola okuba nti ye muyamba kuba ye mwana bino ebyaffe tabibeeramu entalo zaffe zonna ze tulina simanya gundi yalwana ne bano ogundi yalwana ne bali tabiriimu era y'ensonga lwaki abasinga ku ffe tubeera nnyo ensonga bwe zibaamu omwana nti gwe kitaawe ne wemba sikwagala ku lw'omwana kuba omwana ye aba ateekeddwa okuba ng'afuna wiini bino byonna bye tulimu akavuyo k'ensi aba tabiriimu ebyaffe tetulina mugattira wakati so nga ngatta ku ddoboozi lya Saimo tuleme kikwasa excitement tuleme kiteekamu kubalaatana kusaagasaaga tubaleke bakyehandolinga internally wowulira nga kikuzitoyeeko okireka ne kipaasinga ebirala bijja kujja Uganda ensi etubuleesinze nnyo ti at least buli nnaku bbiri waba eggulire libreakinga